waliwo omuntu omu abeera Bahrain yangambye nti mwana muwala oyo saaliwo nga yeeyanjula oba oli awo naddamu n'atubuulira erinnya lye temanyi ayagala kuntwala Bahrain kyowaayo. Waliwo n'omulala yagambye mu Uganda atulagi okuva lwe wafuna ekijuujulu mbu tokyakwata masimu gaffe bwe tukukubira tokwata mbu ne bwe tukweza message toziddamu. Nange ne mugamba nti oli mwana muto nagamba era tumuwulira mwana muto naye we Bahrain yagambye mbu wagenda okweyanjula osanga programu eyasooka teyaliwo nti bamuyitaani. Okay, nze ayo ab'emikwano, nze ayo mwana wammwe. Okay. Ayo ne siita kugamba saleko nti ayo. Ya katuzina kireero amawulire nawe mmanye ebyange bya left right center. Kikube right center ntulabe kakati juke ennaku zino tulinawo bato yaani ya Saha ne Chameleone befumita kakati twabadde tulawo nga Chameleone avaayo ng'agamba nze ina yagala batolinga nange tadda mu bigambo leeta omuziki nkukuba music live performance tewali ansobola ng'oba owulira newulira leeta omuziki mbu muddeeyo ku TikTok gye muleekaanira temulina skills ku mic mukola gwa kwogera leeta action naye nga action ekyali awo Chameleone afaaki kiki alabanga agudde oba ayinza okuba yerabanga agudde naye kati Allah yagamba nti basazi omuntu nga abadde mu bitiibwa ebitiibwa ne bimuggyibwako omuntu assa amadaala omuntu oyo alina okusaasirwa ennyo kugamba omuntu oyo abantu tumusaasire nze ndabanga kubanga alikwawo weepika Chameleone tayogera luli nga teri amwepimako emyaka 20 kumpi Chameleone nga yali waggulu okitegeera naye kati emyaka gino gireka egyeyongeddemu gino oba 25 egyo 5 kirabika ndowooza agenza olaba azikidde ng'abaana bakolaki bamuyisaamu emyaka 2 gyonna gyamaze kabaddeko akakane lumu baaliko tuvudde mu bato ya Shiba ne Cindy waliwo yali tayebwa deputy speaker yali asuggestinga nti tugende bato ya Chameleone Bebe Cool ebeerewo naye kirabika mbu tekyasoboka kirabika nti kyava ku promoter yali agezaako giteka mu sente mbu yali Bebe Cool teyakkiriza sente ze baali bamuwa ntono manyi omusajja ayinza okugamba tugenda kukola bato oli tugenda muwa katugeze miliyoni 10 gwe tukuwa 2 oba gwe tukuwa 3 kireka bwe bwe kyali n'agaana naye era gye buvuddeko emabega nga Bebe Cool yakolako bato ne Bobby Wine Chameleone ye yagamba nti baba babiri abaagala bombi nga bali eri side mbuye nga ali eno bwabakuba omuziki mu biseera ebyo essaawa eno wetwogerera siyinza kupima Chameleone wawaali nkimanyi musician mulungi era yakola kinene nnyo mu music ti akyaliko omuyimbi w'amaanyi naye simanyi lwaki kati atayogera bwati kuba already awulira ayagala tuyiwamu ki concert kubanga kyajja atugambye mbu oli simanyi mutabani we Saha beki abantu bamukomparinga ku Saha ffe waba agudde tetulina kyakukola kakati mu mbeera eyo mu confusion eyo King Michael yajjidde n'atugamba nti ababiri abo yayogeddeko nabo kubanga ye kyali waabwe kyali wa Saha ati wane waba yo baba ku TikTok bagamba wano yo baba nawe botani kati kyali wa Saha ne era kyali wa Chameleone yatugambye bamiti yayogeddeko nabo era nga yali ready okukola ki obabeeramu batuule wansi bakole ki barikoncilinge bave mu bino ebyokwefumita byaki gye kirabika naye kati King Michael omumanyi King Michael wakabiyeze akayimba kali ani nakayimba kayimba muko ngamba muko naye nenyimba ze tezikoma muko mwanyo konfa oyo ayina oluyimba kyolupya kubanga olwabayimbi abamu kati besimanyi
tumanyi nti bakyali bayimbi oba baaba mu kuyimba. Tetulina kyakukola ffe tumanyi bayimbi. Era kati musajja watuwadde kale era talinaawo naye era owulira abantu bakulu banno nti bamugoba mu nnyumba. King Mayiga ng'ayagala kusisinkana General Museveni. Walabako ku kifaananyi ekyo nje kikulagako ng'akuba General Museveni akaama yali sho yakathanye kusaasira. King Mayiga olabo General Museveni najje n'asooka n'amwokya akaama nti mbadde njagalayo naye n'ababula nange sinza mutamukuba kaama banjagalayo ku kunje. Naawe bw'omuzaana kakati ate oba abazze nze mba muleese omukuba akaama Museveni mukuba akaama ne mugamba ovaako ddi. Mbatumanyi mbunga nawo ogamba yinza omutaka mugamba ovaako gundi. Abadde vaayo bato banno bakuge kaka ogamba ki ne banno baagala bakuyingirizawo drone. Nze nvaako wamma twawadde tuli awo nga Shiba aliko ku interview emu era n'atugamba nti bambi abasajja bonna si babi. Some are good. Yabawolereza naye era talina bye yabawolereza kuba yagambye abasajja bonna si babi naye abatono abalungi ate babikkibwa abangi ababi. Kitegeeza era yakyogedde nti abangi babi. Munyamambo abeera omunavu kati kye kyategeeza kubanga ono feminist tuba tukimanyi bulungi nti abasajja tabigenderako naye kati okuva wana yamusoberera namukuba something namukuba ki yamusoberera era yasalawo teyamusoberera kirabika we yamanyira nti bonna si babi. Baliyita Kene twatiranga diyita Kene namukuba ekkene kati awo we yamanyira nti bonna si babi kirabika kuba yagambye awo mama we yamugambako mama yamugambako afumbirwe naye ye n'akola kyayogedde kifaanagana not all men are bad even someone can make me pregnant. Waddeki si bulimba kuba yali amanyi teri ayinza kukola ki yali akimanyi nti basuka kumufunyisa lubuto naye yali ayogerako ebyo yali ayogera ku actions. Omanyi waliwo okukola ebintu mu nkukutu olubuto lugula teruddayo kati oba okyabikolera mu nkukutu okyali no feminist omwana agenda akola kyakubekkera naye nasinga yali ayagala yali beekwesi ne mutamanya nti aluli okukakkana nga tokyalina kyakkola yali ayagala ng'olina kyagamba yeewolereza nti waliwo kale mami we ng'amugamba ki yamugamba nga mwana wange male manya get married ng'omwana aye akola ki ng'omwana ye amugamba nti kirabika akyaconcentratinga ku ki ku kariya ye nga tanawulira nti abasajja abeewulira ndowooza kati abeewulira kati mami nga mugamba afumbirwe funa omusajja mutuule mukole obufumbo ndowooza nga mama alaba akula ate anti yagamba yali agala concentratinga ku kariya ye mbu yali abala mu myaka 4 mbu gyaligenda okuzaaliramu naye kirabika ndowooza nga bw'omanyi naawe sajja okwefuba ku gwe kale tumwe mama wa kugamba ti mwana wange get married banange muwulirize banyamwe kakati mu mbeera emu Shiba yatugambye nti ye Cindy tamumentoringangako Cindy tabeerangako mentawe naye kimanyi nti Cindy yawandiika akayimba ka Shiba akasooka yambu yes yakola oluyimba olwasooka ate yali dansi era wa Cindy yakola oluyimba olwasooka naye oluyimba olwasooka terwamuggyaayo kubanga ye kyagamba nti era terwali lulungi terwona we lwatuuka era ye yagenda okunoonya Cindy nga just faani wa muziki gwe nga ayagala omuziki gwa Cindy kwe kumunoonya era ye yali talina buzibu na Cindy paka Cindy bwe yamulaga negative energy ko ye okay kigamba kyagezako kutegeeza nti engeri yali dansa wa Cindy kati Cindy ng'amulabira wansi Cindy agenda okulaba nga Shiba ataavuddeyo nnyo Cindy kwe kumera akasajja kaba kasajja kakazi n'amera akakazi ku mutima kakati Shiba naye wakitegeerera nti okay tutandike kasita beemala eggaya gundi bakola bato ani yawangula ku bato basyndicates beebawangula bashibaholics ne basyndicates anti bani abawangula basyndicates beebawangula actually mu mbeera eyo gye twatangidde White Bender nga atugamba anti waliwo ebyaliwo ebyakabako bimanyi
kabako nti ng'agamba nti no ng'ayogera ku divisionism mu bayimbi kwegamba nga criticizinga Wakebenda. Wakebenda agamba ye tali ready kufuna advice yonna kuva eri muyimbi yenna okujjako Shiba, kubanga Shiba ye yamuleetera okumanyika nga amaze bambi okumuwa akakolabo kali aka nze nimiro gwe faama ke kamugjayo era ffenna kwe twamanyira Wakebenda nti atuuse. Era yagamba Shiba wamugamba ekintu kyonna ajja kiwuliriza. Newankubadde buli muyimbi respecting ali mu industry naye ye tasobola atwala advices zaabwe kozi Shiba waseyinga Wakebenda adoyinga kubanga yamuwa platform yali akakoze akayimba ne baba ne kakola remix oluvannyuma ne katunda nnyo nno akayimba ako amaze kakola remix bambi kati abasigadde agamba temugezaako basigadde I respect you mbalaba naye temumpa magezi gamwe mugesigalize atulaga Shiba yekka Shiba waseyinga sokoleke Waiki adoyinga Wakebenda ate tewali akyabala ayagala bayimba akayimba ako bakushowali kubanga jjukira agambye kali yetwala nga upcoming kati akiraba nti wakola akayimba ako tutandika kusho ya Shiba igenda kubira cricket over nekujomezi ziri nekaye ega tumubalire era biri muta agenda kubira na kuzozomeka nganya kakati nze ngamba bwana agenda kayimba kalungi nebekabala ku stage kiba kitegeeza nti mama kali mundaza sasowa byakabala anyakulimba tugende kubira ndakali kakati Stabu anatoro umumanyi mama tujanja wazedali nze nnyo mukwano gwange Stabu anatoro weri panga kakati Stabu ayatugambye nti ye she's a proud mother of 6 kids. 6 a proud single mother. Single mother. Rosa ina bana mukaguluza baina batata bami. Anti simanyi. Premtata. Simanyi ati gwambulira. You've said chaliwo. Amba desimanyi byabana. Ibabulaje kimanyi. Kazi munangi. Kukyayogedde. Mbadi nomumulu okubeera ku side ye ntandikidde okuteka side nti agasajja gabi. Not all men are bad. Shiba byagambye naye. Stabu yatugambye ali very happy. She's very contented. Ta complaining abana bete ba complaining. Kitegeeza yabikola byagadde lwakubate yaneomisiza. Natandika okuzaala ku myaka 14. Kakati kimanyi Stabu anatolo from a Muslim family. Bati baba amufumiza mwana muto. Bamufumya omusajja obaani obaseekaani. Nda kitegeeza abana siba musajja. Kimanyi kiri kimatu bayina akalevu. Kyogamba omusajja akalevu. Bamufumya omusajja bayina akalevu. Abana mukaga siba musajja omu. No, zinsobera okubagamba musajja omu kubagamba nti agamba ati kubanga we bamubuuzizza nti abaana abo bakitaabwe bakuwa obuyambi n'agamba nti ebyo tetubigendamu yali badde agamba kitaabwe anti si ye yeebuuziza ekibuuzo nange bw'onombuuza nti bakitaabwe b'abaana of course nja kwedifendinga nkugambe nedda sweet si bakitaabwe balina taata ogu awo nyongerezeeko ebirala naye teyakyogedde kujja si yamugambye eyo tetugendayo naye kyolina omumanya abaana bange bafuna buli kye baagala mubudde era n'atugamba nti ye yagenda oweza emyaka 25 ng'awezesa abaana 6 ekikola ati fukumula era n'atugamba singa ye yamanya nti abaana kyamuwendo newe gwali badde 10 yali gusindise batata bame kukusinzira ku kyobadde omugamba ati kati kidda kiri yali gabiddeeyo nja kumwebuuliza nze genja kumwebuuliza saagala kumusalako bigambo mukwano gwange Stabu anatolo kyaliyo kyaliwa ntugere maaso kakati twade tuli awo nga Big Eye ne munne anti Big Eye ye baby taata w'omwana wa Donizera
ayina abaana Donizera sitalino naye omu ku baana ba Donizera Donizera yawasaako Big Eye yamuwaze Big Eye sebo ng'avuga hama nga muwase wajjo Sakiba bisala biri nga nkyakola ku TV Big Eye ajja mu Gondi mu hama ngamba owa tewafunamu ekirowoozo nti oba nange wampase yali akozesa maanyi ge yamanyise galina azaago kakati anti emabegakaawo Big Eye ali mukolaki ali mu kusojjasojja Kenzo kiggwe njujukidde obucupa obwayiri bya Big Freedom City yakaaba amaziga Big Eye abonye Donizera n'ayogerako ensonga n'agamba mukwano Big Eye give respect to Eddie Kenzo Eddie Kenzo muwe respect ku bintu byafunye mu music industry ye Uganda musajja muwe respect ko Big Eye no alabika ajirira Big Eye kwe kumuddamu kati yamuzeemu bubi era yamuzeemu mu kitiibwa ngera naye woyinza okuddamu maama w'abaana bo n'agamba nti nno kisingako omukazi n'asigala kubeera mu nsonga z'abakazi zozo bamusindika eri tugamba ebyabakyala byabakyala n'ebyabakyala ntiye abakyala bawe ekitiibwa yandyogeddeko kimu nti mudde mu ŋŋambo zammwe kyeyali badde ayongerako lumu abakyala bawe ekitiibwa naye tali ready ku exchanginga bigambo nabo nze mulaba mugamba kageetaawe nze kyendaba kiri kimu omanyi Big Eye lumu yayagala bwalabe ku mwana we Donizera namuganda neyagamba mwana wuwo kati yawo nawo waliwo kwandi muddemu agenda nswaliza nange nti omwana tabanko wuwo okitegeera batu beyagamba nti omwana nega nti wuwo okitegeera kati Big Eye nze okusinziira nga bwe ndaba ebintu bye ne Eddie Kenzo birabika ebintu byabwe bino birimuko nodda ng'ogjeeko kuba kajjukira nti Big Eye Kenzo asabiskwemu ku NRM Big Eye naye gyabadde emabega eri Big Eye n'akurosinga naddawa yagenda olaba obucupa abususolooza ki ekyamukubya mbu takyayimba takyafuna mirimu takyakola ki era kati ku gundi ku social media team people power yagenda okulaba nga ajja kufa obucupa emuwagira nnyo kati era wano Bobi Wine nga bamaze okuba wano gundi kakebe kati ya gaasi y'omuko abasooka wali ensambya naye ng'ekyo kiri awo Big Eye yagamba nti nno Kenzo yamumma gundi ki mbu connections ate musango mbu connections Kenzo zaalina wabweru w'eggwanga ez'abayimbi n'ewala yonna mbu azikwata akatabo ako bakali ziri mu katabo akakwate konna akawaami ne Big Eye afuna connection naye kyebuuzibwa nti Kenzo ye ate yazifuna atya ennaku ekyo kyajja wangula Big Eye yawangulayo ku kawaadi mu gundi ya East Africa ka category ndowooza ak'oluyimba oba ba artist abalaga abayinza okuba nti oba abalaga nti balina future kirabika bwe kati awo era nawulira atagamba naye connection baba amubuuza nti kati gwezi wazifuna te connection kati ezo nzazigaba nzazirina njagala neebuuza ate Kenzo kati abeere nezize kale naye kwegamba balina ebintu byabwe ng'oggyemu ebyobufuzi okumanya nti balina ebintu byabwe nti gundi ng'ali eno Kenzo Big Eye n'akurosinga n'adda n'eri okitegeera mu noopu kati kirabika abantu okuba bagamba baavadda baali bakyali kuva dda naye nga ensonga y'abumaali erabika manyi kati akasajja kajja kameera ku mitima akasajja ng'olaba munnaakoze eki agenda maye abayimbi abo balaba abo Aziza Aziyoni Kenzo Bababije Big Eye abo bonna bajja ndaba era bastrugglinga ndaba nga ndi wali kameeza ndaba kakati bwe batwe bajja Aziza Aziyoni yali w'amaanyi nnyo Kenzo najja n'abayitako najja n'akola ate kati balina ekintu ekyo eva negwe va ku bayimbi omulangira Ssuuna
yaba kozi yayimba kayimba kibona kayimba kayasema kemanyi ngonyumye ke kayimba ndoza kayakola ki nena yekireka yawa yafumbirwa obaki nasebe kumuba ati yafumbirwa waliwo kayimba ke yayimba nesikategeera wayina berange okusomero ngaliwo kyali wange nsoma naye nga nsanyusa nga kayimba mbuwo we Constompe atakwagala oba wedde ngaide ngati jabimba nga biso ebi bigambo sabitegeera nakati yayimba wowe Constompe yagamba Constompe naye bali nambe babeera oba nabbingo oba wali kaga jabeera eno saidi zino bayita banya bwe batyo eyo